oyina ekibi oba omuze gw'olwanagana nagwo wagukoowa buli wogenda mu maaso ga Katonda omusuubiza sigenda kiddamu bwe wayitawo ennaku 3 oba ennaku 2 ng'oddamu okikola nga weesalira omusango nga n'essaala ekulema kati weebuuza kati kiki kye nnyinza okukola okuwangula ekibi. Katutandikire Galatiya essula ey'okutaano olunyiriri olw'16 n'olw'17. Naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo, kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri, kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo, n'omwoyo nga guwakana n'omubiri, kubanga ebyo byolekanye, mulemenga okukola nga bye mwagala. Pawulo yali akubiriza ekkanisa ey'Abagalatiya nti mutambulirenga mu mwoyo oba muluŋŋamizibwenga omwoyo, mulemenga okutuukiriza okwegomba kw'omubiri. Munda mu ffe waliwo olutalo olugenda mu maaso. Luli wakati w'omubiri gwo n'omwoyo. Omwoyo ayagala kukola ebyo Katonda by'ayagala, naye omubiri gwagala kutuukiriza kwegomba kwakwo nga okwaka, okubba, ebinyumo, obusungu, ettima, obwenzi, obutayagaliza, amalala, okwegulumiza, okwesalamu, olusunguyira, okuwoolera n'ebiringa ng'ebyo. Naye ate omwoyo ayagala kwagala, kusonyiwa, kusaasira, kusinza Katonda, kusoma byawandiikibwa, kati bibeera birwanagana. Omwoyo ayagala okola ebyo ebisanyusa Katonda, ate n'omubiri ayagala kukozesa ebyo ebinyiiza Katonda. Lwe lutalo olwo lwe tulina munda mu ffe. Y'ensonga lwaki Pawulo atukubiriza tutambulirenga mu mwoyo, tulemenga okutuukiriza okwegomba kw'omubiri. Awo nno we wava ekibuuzo, biki bye nnyinza okukola okutambulira mu mwoyo? Ye okutambulira mu mwoyo kye kiki? Abamu balowooza okutambulira mu mwoyo kwe kutambula nga buli kiseera oyogera nnemi, ushattaraba ya poso toko sendaraba ya baba. Si bwe kitegeeza. Abamu ne balowooza okutambulira mu mwoyo kwe kutambula ng'owulira eddoboozi lya Katonda, tobba, toyenda, eyo togendayo. Ekyo si bwe kitegeeza. Ngenda kuwa ebintu 3 byokka ebigenda okuyambako okutambuliranga mu mwoyo buli kiseera obutayonoonanga. Amannya nze Jonathan Lukomwa, nkwaniriza nnyo natera ku Jack Online Ministry. Tweyama okuzzaamu amaanyi n'okuwa amazima ag'ekigambo kya Katonda. Katutandike ekisooka ate nga kye kisinga obukulu. Sooka oliise omwoyo wo. Bw'obanga wakakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, omwoyo wo abeera mukalu, abeera muto, abeera talina magezi ga bwa Katonda. Amagezi g'abeera nago ge gana amasome ag'oku ssomero, bye baakutendeka ewaka wammwe, bye wakula olaba, by'omanyi nti bye bituufu. Naye amagezi ag'ekigambo kya Katonda togayina. Osaana osooka okuliisa omwoyo wo, obeere n'amaanyi ag'okuwangula omubiri gwo. Omubiri bwe gusituka nga gwagala kwegatta, ng'omwoyo wo ayina ekigambo kya Katonda akujjukize, akulumirize, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga, sonyiwa, kubanga ayina ekigambo kya Katonda mu ye. Zabbuli essula y'E10:19 onyolwe 11. Nteresa ekigambo kyo mu mutima gwange, nneme okwonoona mu maaso go. Dawudi yagamba, nteresa ekigambo kya Katonda mu mutima gwange, nnemenga okwonoona. Yesu Kristo bwe yali nga yakamala okusiiba ennaku 40 ng'asaba, Sitaani teyamutya. Sitaani yamulumba yakava mu kusiiba n'okusaba. Essaala yokka n'okusiiba tekumala kuwangula mubi, wabula kigambo kya Katonda. Era Yesu yawangula Sitaani na kigambo kya Katonda. Buli we yamulumbanga nga Yesu amugamba kyawandiikibwa. Abefeso essula y'Omukaaga olunyiriri olw'17. Ekitala ekiwangula omubi kye kigambo kya Katonda. Togenda kiyita buyisi. Mpita ekitala eky'omwoyo kye kigambo kya Katonda. Nedda, Sitaani bw'akuleeteranga ekikemo, mugambenga kyawandiikibwa, tobbanga, kyawandiikibwa, toyendanga. Omulimu ogw'omwoyo omutukuvu kwe kuluŋŋamya n'okujjukiza ekigambo kya Katonda. Tagenda kujjukiza ky'otayina oba ky'otaasoma.
liisa omwoyo wo ng'ekikemo tekinnaba kujja. Mu kaseera ak'okugezesebwa, mu kaseera ak'okukemebwa ng'omubiri gusituse, omwoyo omutukuvu ajja kuggyayo ekigambo kya Katonda kye wasoma akikulumirize oleme okugwa mu kibi. Oyinza okumbuuza, kati nnyinza kukola ntya okujjukira ennyiriri? Kankuweeyoko akakodyo kamu kokka. Soma olunyiriri, lufumiitirizeeko, funa ebyokuyiga, weebuuze, lukyusa lutya obulamu bwange? Ki Katonda ky'ayagala nkole mu lunyiriri luno? Olunyiriri olwo lutuume ekintu kyonna. Genda mu contacts zo, maama wo mutuume olunyiriri olwo. Gamba maama wange ye Yeremiya essula ya 29 olunyiriri olw'11. Ojja ddujjukiranga oba ebintu by'olina mu nnyumba yo, entebe gituuma olunyiriri, TV gituuma olunyiriri, omwana wo mutuuma olunyiriri, obiwandiike mu katabo. Bw'obeera nga weerabidde ng'oddayo ng'osoma mu katabo ko ng'ojjukira nti Jonathani namuseevingako Abeefeso essula esooka olunyiriri olw'3, kojja wange namuseevingako Bagalatiya essula ey'okutaano onyole 17, ozijjukirenga ate oziteekenga mu nkola. Gy'okoma okwewa ekigambo kya Katonda, ebikemo bijja kubeeranga wala, ojja beeranga n'amaanyi okuwangula ekibi. Ne gy'okoma okwewala ekigambo kya Katonda, ebikemo bijja kuwangulanga buli kiseera. Ne bw'oba ng'osaba nnyo, osinza nnyo, bw'omala okutendereza ng'ofuluma ekkanisa, towuliriza kigambo kya Katonda, bwe batandika okusomesa odduka buddusi, oyagala njiri ya prosperity kitwale kitoole. Bw'omala okuva ku kkanisa ng'ogenda mbwenzi, wa obudde ekigambo kya Katonda owangule ekibi. Ekyokubiri, beera n'emikwano egitya Katonda. Teweerimbalimba anti yadde ntambulira mbasamize mu babbi, nze siringa bo, ndya bakyusa. Ani akulimbye nti olina amaanyi agakyusa omuntu? Olaba gwe kennyininyini olemeddwa okwekyusa, okuleka omuze ogwo, osuubira nti ogenda kukyusa omuntu omulala. Teweerimbalimba. Abakolinso ekisooka essula 15 olunyiriri olw'33. Temulimbibwanga. Okukwana n'ababi kwonoona empisa ennungi, empisa embi zoonoona empisa ennungi. Jjojja okukoma okutambulira mu bamalaaya, mu benzi, abalimba, anti tuli mu gurupu ey'aba obbies ne ba oggies. Baweereza videos eza kinaakukka, bawemula. Kyokka ggwe olwanagana n'okwaka, olowooza nti ogenda bakyusa, ojja babuulira enjiri, be bajja okukyusa. Ojja tuuka omanyiira ebigambo byabwe nga kiri okay, nawe ojja kwesanga ng'otandise okuwemulanga bo. Weetaaga emikwano gya mirundi 3. Ng'omukwano asooka ye muntu omukulu mwoyo, akusingako mu by'obwa Katonda, amanyi ebyawandiikibwa era ng'omussaamu ekitiibwa ng'asobola okugamba ekintu n'okyuka. Omukwano ow'okubiri nga mwenkanankana, ajja okukujjukizanga okusoma Bayibuli, okuzuukusanga musabe. Omukwano ow'okusatu ye muto mwoyo, gw'onoosobola okusomesa, nga bw'akubuuza ekibuuzo ogenda eri omukulu mwoyo n'akusomesa n'okitegeera n'ojja n'omusomesa. Kijja kukuyambako okukula mwoyo. Gy'okoma okubuuzibwa ebibuuzo ng'obiddamu, n'okola study, n'okola okunoonyereza research, kikuyambako okutegeera ebintu bingi, n'otakoma ku level oba ku ddaala eryo ly'oliko. Kati okugeza nga Pawulo yalina emikwano gya mirundi 3. Yalina ba Yakobo abatuula mu Yerusaalemi, abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu Kristo 12. Bw'abanga aliko kyagenda okubuulira oba nga aliko ekikyamu kyakoze nga bamuyita, era lwali lumu ne bamugamba salako enviiri ogende mu yeekaalu, be baamulagira. Ne wabeerawo ne Balunabba oba Barnabas, oyo ye nga benkanankana, bwe bagenda okubuulira enjiri yamuzzaamu amaanyi. Ate n'abeera ne Timoseewo omuto mwoyo gw'asomesa oba student we. Ekirungi ky'okubeera ne student oba omuto mwoyo, akutwala nga kyakulabirako, nawe ne weekuuma osobole okubeera ekyokulabirako ekirungi eriye. Toyinza kubba nga akulaba, toyinza kwenda nga akulaba, kubanga ye akutwala nga kyakulabirako, toyagala muswaza.
ate ono omukulu mu mwoyo akubuuza ebibuuzo ebikakali naye ajja kukuyambako buli wookola ensobi ng'akuyita bulatha Jona oli omuwala gwe nakulabye naye sitoole ki weetaaga emikwano emituufu. Ekyokusatu ate era nga kyekisembayo sabira mu mwoyo ate buli kiseera. Abefeso essula ey'omukaaga olunyiriri olw'18. Okusabira mu mwoyo tekitegeeza kuleekaanira waggulu oba kusambagala oba kwogerera mu nnimi naye kusaba nga n'omwoyo waasaba ng'omutima gwo gukirimu nga kiva ku ntobo y'omutima gwo nga tokozesa mimwa gyokka oba kuba ŋŋuumi oba kuba ttaka nedda. Lukka essula eya 22 olunyiriri olw'4. Awo bwe yatuuka mu kifo awo n'abagamba nti musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Yesu yagamba abayigirizwa be musabe musobole okuwangula okukemebwa. Tojja kugaana kukemebwa, buli muntu akemebwa naye oyo yeekuumira mu ssaala nga buli kiseera ayogerako ne Katonda ng'essaala eviira ddala ku ntobo y'omutima gwe awangula okukemebwa. N'olunyiriri olw'46 n'abagamba nti ekibeesittaza ki mugolokoke musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Yesu yakikkaatiriza emirundi 2 nti essaala ewangula okukemebwa. Kizibu nnyo okukola essaala empanvu, essaala ey'essaawa 2, essaawa 3. Osobola okusabira eddakiika 3 oba eddakiika 15 naye ng'oluvannyuma lw'essaawa 2 ojja kuddamu osabe, oluvannyuma lw'essaawa 3 ojja kuddamu osabe. Olunaku lugenda okuziba ng'osabye emirundi nga 10 oba 15 obeera osingako ono asabidde essaawa 3 naye ng'agenda kuddamu kusaba lwaggulo. Olunaku lugenda okuziba ng'ayise mu kukemebwa kungi okusinga gwe abadde addiŋŋana essaala. Oluvannyuma lw'essaawa 2 ng'osabayokko eddakiika 5, oluvannyuma lw'essaawa 1 ng'oddamu osaba. Y'ensonga lwaki Abefeso essula ey'omukaaga olunyiriri olw'18 lutugambye nga tusabira mu mwoyo nga ky'osaba kiva ku ntobo y'omutima gwo ate buli kiseera. Kizibu nnyo ekirowoozo ekikyamu okujjira mbwongo ng'oli mu kusaba ng'ate essaala eviira ddala ku ntobo y'omutima gwo olowooza Katonda oba oli mu kusiimuula oba oli kukola mirimu gyo oba oli ku laputopu naye nga ky'osaba kiviira ddala ku ntobo y'omutima gwo buli kiseera. Bw'okola ebintu bino ebisatu ojja wangulanga okukemebwa. Essaala ewangula ebikemo, ekigambo kya Katonda kiwangula ekikemo, n'emikwano emirungi egikwetoolodde gijja kuyambako okuwangula okukemebwa. Bw'oba ng'olina ennyonta ey'okusoma Bayibuli naye nga by'osoma tobitegeera, noonya ku WhatsApp namba yange eyo mbeere nga nkuteeka mu WhatsApp group yaffe we tuyigira Bayibuli awamu ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zaatandika okufuluma. Bw'oba ng'oyagalayo nebeera ng'onoonya ku WhatsApp namba yange eyo tubeere nga tunyumyamu. Kwebaza okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okukoona kadaako, okusharinga, okukomentinga, okulayikinga. Nkwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olw'okubiri n'olwokutaano. Nkwagala nnyo. Bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.